Oyo nina obuyinza omwogerako kubanga byalagula atebereza bitebereza kati ate ekyo mukinkubireko emigo kubanga nze akyogedde ekyo nze akyogedde sinze nabbi Matayo bwakugereza bwe kituukirira ng'ayitawo bwe kiba kifu ng'ajja ng'abayiiya nga bamugamba naye kiri nga tekyatuukira ereza twambusi wakusikawo nedda ebyo bife kagenda mmala kisanja kye bulungi aveewo emikisa gye gy'okwesimba giweddewo agenda awumule. Trump abadde ne namba mpitirivu lwaki nti avudde wansi ng'azimba kintu kye kyenkugambye kuviira ku nsobi ze yakola mu kusooka okitegeera bino byagambanga nti ngenda kuzimba kisenge erere manya Africa biki n'ategeera nti ebigambo byabadde ayogera bibadde byebimuzaki wansi ebimuleetera bukyayi kati this time yategeera kiki kyalina okola ne kiki kyalina okwogera abantu n'awiininga hatisi zaabwe ate n'abalagira ddala nti ne mukyaki ngendayo. You understand? So ng'ate ono omukyala ye neekulaale ye waliyo abaana bamutesitinga ne bagamba Jesus is the Lord. Ye yagamba you are on the wrong rally. Kino kitulaze nti Katonda ali mu ggulu kasita bw'oyogera erinnya lye n'olaga nti on his side n'oba nga toli we nnyo asigala ng'alaga nti ki w'amaanyi kusinga ki abasitaani abavaayo ne beeraga nti bo baki basitaani mbo balina amaanyi. You understand? Kati no politics yagenzeemu mukono gwa Katonda. Export TV to the world. Enkwaniriza nnyo gwe wenna mukwano gwa Falaba Expo n'otakoowa n'olabanga entakera abasubscribinga mu omulimu mukola gwa ttendo genda mu maaso ng'osharinga bingi bikyajja. N'olwaleero tuzze ne Musumba Edward abeeko byatangaaza bingi so kalira subscribing ekyo nkikujjukiza tubeera ku Ubuntu kifo kirungi nnyo njagala otuukewo okwo oba bakubireko okole booking balina executive wing naffe abankuseere weneeyogereramu baba tebajja nyiiga balina ebisulo ebirungi emmere ebyokunywa garden conference halls massage sauna enamba weeziri awo poza aba Cambridge tugenda kuzza abaana ku masomero mu January abamu mugamba mbu first term ne second term sitamu za kuyita sente ne muzirya so saving anga bukyali omwana mutwale yasome bakubireko services zaabwe ki nungi mukulikeyo mwenna abadde ba following live zaffe mwebali nnyo mwebalire ddala ate nkujjukiza buli lwa Sunday tugenda kuba tukutuusaako naddala mmwe abakkiririza mu Yesu buli lwa Sunday ku Export TV tosubwa Sunday service egenda beeranga live era ku eri abagigobera bagimanyi kati naawe waveno mu Uganda osubwa service ogenda beeranga ku live buli lwa Sunday ng'ogoberera service ya Prayer Power Church n'omusumba Peter Sekitoleko so togenda subwa kintu kyonna kyonna enjiri ejja kuba etojjera sabo Yesu yeebazibwe. Amina sebo mukama yeebazibwe. Weewaawo. Yes sebo. Wasuze. Ndi bulungi nnyo. Yes ankuumye. Weewaawo. Amina. Bigenda bitya? Waawo bigenda bulungi nnyo kubanga Yesu yafuga era yawonya yalokola. Yakola buli kimu. Tubabuuzeeko. Ya kakati still komyewo nze Pastor Edward Mugisa nebaza mukama kulwa Export TV nsooka jogerera kubanga bano tebajja kusobola jogerera Export TV twetaagayo kamera mukama ze yandaga so obanga olina kamera mukama nga gikuwadde kubanga mukama atuwadde buli kimu kyonna ya osobola kukola kyonna kyolina okola wano nva mu Spiritual Purpose Gospel Network mbagamba buli lunaku ofisi yaffe erina Teete tuweereza mukama kuyita mu crusades era tulina crusade eri Makeke egenda kuba Mbiko Jinje Buikwe ku lusozi awo luli twakolayo crusade ebyamagero byali bingi era n'omulema yatambula era bujulizi bungi buli eyo tugenda kolayo crusade tugiteekamu bingi okusiika abantu kulokoka tuteekayo ne fireworks
bako bantu bangi nnyo bayitirivu, so osobola kusupportinga crusade eno ng'owaayo ekintu kyonna kubanga budget yaffe nnene eri mu 20 millions, so osobola kuteekamu okuwangula emyoyo mu nsi y'ekizikiza. Tujja kuba live era ku expo ku crusade eyo twamaze dda kubayita. Ogambye otya? Gena mu maaso. Invitation bakuwulira nze tebampulira. bagambye tutubajjako stress wetuseka. Ya kakati tulinayo ne charity house eyo tugenda bwenva Kenya nja kutwala soda eyo ebintu bimu projects ezimu ezigenda mu maaso. Ya kati mulabe nga tusigala nga tuweereza. Twegala kwebaza Mukama ku lw'obujulizi ku expo waliwo muntu tuwadde obujulizi balinga abantu banna nga bayita ku expo. Yes, nga bayita ku expo. Ya era twebaza Mukama yawonyeza oyo mukadde abadde ku buliri nga bamuloga yagongo balanga tava ku buliri naye Mukama twamaze musabira Yesu namuwonya n'atambula era abantu basanyufu. Yakufunya atya ate oyo omukadde? Yanfunye wano ku expo. Ya onzijukiza kansome namba munaye. Eno namba si ya kuteekako sente. Waliwo yankubidde nga mapasta ateka ngezaawo sininga sente ku simu biziganye. Eno Airtel ekimanyi nti eno ya kusabira abantu si ya kuteekako ki sente. Bw'oba oteekako sente onsindikira message n'oŋŋamba oba oyagala kuwagira buweereza oba crusade oba charity n'oŋŋamba nti pastor njagala akola ki kusindika sente njagala kuwagira. Yes, so abantu bonna bali eyo eno namba yakuyamba abantu abali mu buzibu kubasabira kyekyokka. Eri +256 kasala ba 256 ya 746 18 18 22 41 anamwemu yeyo gisome nga tekuli plus omanyi eri ababitegeera eruyo 0746 0746 18 22 42 ana ndala. Yeah. So yo ebeerawo wemba busy kati yamba badde mukubira nga ndi mu overline nga ne mukuweereza eba na assistant wange omuwala either mukyala wange era aba capable ku replying fete twina gwe tulekera twigwe tusibire ebweru oba oli mulokole watona lokoka gwe tofaayo kuba bukubi olina byokwoyo yagala Mukama akuyambe fe tuli wano kuweereza Mukama. Amina. Mukama abampeera omukisa kuwa introduction eyo soda sokozeeyo kazindaala. Basebo ne banyabo tubakulisaayo ensi yonna emabegakawo yabadde ku bunkenke oluvannyuma lw'omukulu amanyikiddwa nga DJT omumanyi DJT n'omukyala amanyikiddwa nga Kamala David Harris. Gambono Trump. Ye Donald Trump ye DJT. Yes. So nga tuli ku bunkenke kyani kya muna Republican kya muna Democratic. Twagenze wunzika nga Donald Trump akajjeeyo nga wangudde omukyala nze nadde mpagira Kamala omukyala n'ensonga zange esooka alimu omusaayi omuddugavu. Yes, she's black American. Mama we yafubutuka mu ggwanga lya Buyindi, taata we n'afubutuka mu Jamaica ninga balimu omusaayi omuddugavu. Ate omu ku bakyala abasinga one of the high ranked political people mu America. Kuba ye mukyala yasooka okubeera vice president, si kyokka yaliko governor ate yaliko state attorney.
so omukyala w'amaanyi nnyo nali muwagira so omukyala okubeera ng'osaavinze ebifo ebisinga okuba eby'amaanyi mu ggwanga lya Amerika kiba kya ttendo kati nga mwabakkiriza mumupaatikako mbu ali antichrist olwa statement gyakola lumu nga promotinga abortion naye tetujja kugendayo fe twali ku bunkenke nga tugamba kyani kya Trump kya Alice omukulu ono yankubira essimu n'angamba soda nze mukama yali yandaga omuwanguzi lwakuba kiyinza obutakola sensi nnyo nti olwedde obuwanguzi twamumanya naye era tetugenda kiggalira bweru agenda tunyumiza lwali luti era kyali kitya kwolwo yali ammere kimukama omusitwa n'amutwala mu masaza mu mastates agegattidde awamu ne gakola eggwanga erimanyikiddwa nga Amerika. Njagala kugamba abantu abakulembeze ab'omwoyo nga sinagenda ku nsonga eyo nnyumirwa nnyo omuntu kubanga zino video zetukola zigenda viral America wawa kati ne muzesindikira nnyumirwa nnyo pastor kunkubira n'angamba mutabani jangu mu office twogere sinyumirwa kunkolako lugambo mu group zammwe ate kunsigako bukyaye kubanga nze mpeereza Yesu era ndi muweereza wa Yesu Kristo. Lwaki okoze statement eyo waliwo pastor omunene nasanze ng'akola statement ng'ekwata ku nze ng'agamba abamu beeroosa beerabya mwerogoza yes naye nze njinda kubagamba kintu kimu omanyi sometimes abantu twetaaga tukole ki tutegeeza abantu proof Bible egambye etya mu Deuteronomy 29:29 Deuteronomy 29:29 lero omukulu ataddemu n'ebirungo tugenda soma Bible Deuteronomy ebyomu mirembe yes ebyomu mirembe meka ekisooka eyo 20 no Deuteronomy is not ebyomu mirembe Deuteronomy kaweddemu abe tuyambe gwe yasoma ku luzungu Deuteronomy nze omanyi Luganda sitera nnyo olugenderako Deuteronomy wame ebyomu mirembe ebyomu mirembe Chronicles Deuteronomy gambe the sacred things belong unto the Lord our God but those things which are revealed belong unto us ebyo mukama byatubikulira bye byaffe ebyo ebyama bibeera bya Katonda naye ebyo Katonda byatubikulidde bibeera ki byaffe okitegeera unto our children forever that we may do all words of this law kitegeeza Katonda ayina ebintu byatubikulira nga ebyebyama ebikusifu lwaki njogedde ekintu bwe kiti Katonda yayogera n'abasajja mu Bible bangi okitegeera yayogera ne Musa yayogera na Ibrahim yayogera okitegeera ba Daudi bani abo Katonda naddamu n'ayogera n'abayigirizwa ba Yesu bali bamuweereza nga Yesu amaze kufa okitegeera abo bantu bonna betusoma wano tebaliiwo kyetugamba nti bwe baafa ne bavaawo Katonda yalekerawo kwogera Katonda akyayogera naye teri yabamuwogeza nga tayogedde bo ne bamuwogeza ekyo nakyo wekiri kye nakugambye nti waliwo osobola okubeera ng'owuliriza omuntu omwoyo gwo ne gukugamba oyo muntu byayogera bikyamu si bya Katonda yes because my message is always smart eyange songeramu sigatako nga bwe bakimpa bwe bakimpa yes wekiba kipya era nkugamba kino kiki kipya naye ate Katonda ayinza okuba nga ayogedde nange nga eno message si yo nga ya muntu mulala ate gwe toddamu kugidibaga kitegeera tuli mu mulembe omupya sitaani we yeeyolesa kati Katonda ali mu kusitula abapya
lwaki kino nkyogera nti in 40 years to come abasumba bafa bishop bafa abawaniridde abali mu 50-60s bajja kuba bannafuye so Katonda asigala situla emirembe emipya. Temubanga mulina agenda okulwanyisa abasumba bano abaludde mu system kuba buli ajja nga mupya ku siini atuuka alaga waliwo oba kontano konagana ne bali abanene ate nabo ne babaddiza omuliro. Temubanga mulina ideni agenda okubasuula. Apart from the other day nabagamba nembagamba nze njagala nnyo abasumba abatuufu abatali bakizikiza oba abatali balimba era nkolagana nabo kitegeera kyovola batojja kunsanga mu message yange nga nkuba basumba toli kisangayo lwaki I need them to mentor me netaga kola ki kunkuza olaba Daudi Samwiri yamufuka amafuta mirundi 3 ekitegeeza bamujja mu nsiko ndi bamufukako amafuta ku family era tekyamuganya nti Daudi tiyafukirawo kabaka era yadde bakufuseko amafuta dayo okitegeera naddayo era n'alunda ki yes bwe yamala kulunda era ogwokubiri Samwiri naddamu nakola ki namufukako amafuta. You understand? Kati amafuta gakula kuva level from one level to one level okuva kukutta empologoma neddubu okutuuka kutta Goliath n'okumusalako omutwe wabawo bbanga okuva kukutta Goliath okusigala mu lubiri ng'omulwanyi n'okutuuka kubeera kabaka waliwo ki space. So lwaki nti Daudi yali yeetaaga Samwiri kitegeera ne Samwiri yali yeetaaga ki Daudi asobole kumumentaringa so teriyo okulwanyisa wano musumba naye musumba yenna waba wa bulimba abasumba abasituse kirungi kumulwanyisa naye waba wa mazima era sooka ofune proof yadde mukama wabanga ayogede naawe naye proving amutuukirire speak to them bano bantu bangu otuuka n'oyogera naye Mwana bangamba nti abasumba balina security okubatuukako ekisooka olina okubeera na appointment later besides that n'ensonga ey'omuggundu ng'eri sensible lwaki ogendayo gifollowinga kubanga nabo we banasituka mu biseera ebyo mirembe bano nga bakaddiye era ojja kwesanga nga beetaddeko security. Tusuubira nti naawe bw'ojja no nze ndi free neweebaawo sometimes security bagiteekawo protect you nga juzi bayayi bali musamize nga abapangisiza ku nnumba ojjukira obwo nga bagala kunkuba security for security purpose olina okukola ki ya naye tebajja kulemesa kuntuukako ya ekyo tuvuddeyo. Twebaza mukama nti obujulizi obujulizi buno bwaffe bulina obujulizi obulala bwe bukoze nti olugendo lw'eggulo lukyusiza emitima y'omuntu wemba njogera ne inner man mba soogera na outer part n'ew'omunda message yange bweto bweri ate yange y'emirembe sina gwe njagala kukuba kudda ku Trump ne Kamala nze katonolere yali andaze nti Trump agenda akola ki okulya okuwangula for some few reason. Yes, Trump bwe yakomawo kino ekisanja yasooka n'ategeera ensobi ze yakola mu kusooka yazitegeera tannaweerezaako manyi ki wano yalaga nga asikiriza abalonzi ekyo nakyo weekiri si nti ali perfect nti wa Katonda no it's not like that naye tugamba nga bwogamba waddeko yaddeko ng'omubi omweru. Yes, yaddeko ng'omubi omweru because he's not antichrist naye ye byakola mu secrecy nabyo biri dangerous kitegeera naye oli ye yalaga nti his antichrist nti yalaga side ye wa stand
omukyala Antichrist era be bantu abawagira ki ebisyaga. Oyagala nkulaga amazima nti lwaki omanyi nti Uganda supports zaali zitemeddwako kubanga president yagaana kulya ebisyaga wano n'agaana kusayininga etteeka erirya ki ebisyaga era obuyambi bumu bazungu babusalayo era n'amakyakezi gamu saawa zino gatemebwako sponsorship. Kino kiri reality because oli yagamba eggwanga litagenda kulya ebisyaga likole ki. Ate gundi si abaddeko Kamara, abaddeko Joe Biden. Naye ani ava mu kibinja ki? Si abadde assistant. Abadde vice. Yes. Kati gwolowooza Biden yabadde n'amaanyi agogera agateesa. Biden yagwayo dda. Oyagala tugamba nti Kamara abadde asinga Joe Biden amaanyi. Yes, of course. Wali tolanko Biden nga falling agwa nga blacking out. When it comes to make orders, oli yanafuwa dda Biden abadde tiimu ndala yebadde kulembera shegera ye abadde just ng'ekifaananyi kubanga Joe Biden singa abadde akyalina amaanyi abadde asobola komawo for the race kitegeera. Kakati ekintu kino nti bano ab'omukyala tebamanyi nti saidi ya mukyala mpozi yeki the Republican is it? I don't know. Ati saidi y'omukyala babadde bamanyi ngeri gye bali mu kintu nti they will make it because they have capacity y'okukola ki n'okubba obululu basobole kubeera nga bayitawo. Ate kati nze njogera ekyenjogedde kubanga kyekyali mu system kyali mu system naye ne bakigwamu obusumuluzo bali babubadda obwa box wa elections bali babubadda naye ne babigwamu kumanye omanyi abambega ba America bali so wise bali intelligent ekimala. Yes. So ne bakigwamu ekyo ne bakirinyamu eggere naye singa tebakirinyamu eggere era Trump sawa zino yandibadde nga yes kubanga ye Trump abadde ne namba impitirivu lwaki nti avudde wansi ng'azimba kintu kye kyenkugambye kuviira ku nsobi ze yakola mu kusooka okitegeera bino byagamba nga nti ngenda kuzimba kisenge erere manya Africa biki n'ategeera nti ebigambo byabadde ayogera bibadde byebimuza ki wansi ebimuleetera bukyayi. Kati this time yategeera kiki kyalina okukola ne kiki kyalina okwogera abantu n'awininga hearts zaabwe ate n'abalagira ddala nti ne mukyaki ngendayo. You understand? So ng'ate ono mukyala ye nekurale ye waliyo abaana bamutestinga ne bagamba Jesus is the Lord. Ye yagamba you are on the wrong rally. That means yabalagira bali bategeera nti yali akuba direct oba she was yakola statement nga joking kuba teri ataputa statement ojingira dibu boba mu politics chovola banakugamba nze siribeera politician. Maybe by then it wasn't a political rally bali ba mobilizing about abortion nti omuntu okkirizibwa to abort. Kakati oli mukunvuga kuntwala mu ggulu. Abortion is killing, is murderer in heaven. Era whenever you abort abana emyoyo egyo giba girekaana oyo mwana gw'obojja mu lubuto saaweza abaalekaana ng'agamba musawo lwaki onzijjamu maama lwaki onzijjeemu taata lwaki wasasudde sente bakole ki banzijjeemu n'oyo bw'onoofa yadde walokoka ojja musangayo ajja kubuuza taata lwaki wanzijjamu oba maama lwaki wanzijjamu lwaki tewaŋŋanya kujja ku nsi otandike munyumiza nti ati nali mwavu mbeera eyali mbi. Ekibuuzo kiri nti gwe nga baakuzaala omanyi kize nga banzaala b'embeera teyali mbi. Are you sure? Eggulu terikiriza mu abortion era kyengambye kye kintu kimu
ekyakubiza mukyala Boston n'ekirala kubeera nti ye ali ku side eri y'abasiyazi okitegeera abo be bakyala abamu bakunkutivu abali mu bibinja by'abaki ebyabasiyazi mu America. So eno apresentinga kirala naye ekiro bakola ki bakola birala okitegedde. So kino kitulaze nti Katonda ali mu ggulu kasita bw'oyogera erinnya lye n'olaga nti on his side n'oba nga toliwe nnyo asigala ng'alaga nti ki w'amaanyi kusinga ki abasitaani abavaayo ne beeraga nti bo baki basitaani mbu balina amaanyi. You understand? Kati no politics yagenzeemu mukono gwa Katonda. Kiki tonyigira nti lwakuba wo bamuwangudde lwaki nyiga nze ndi muna Uganda fetuli be Makerere Kabule fetuli eno Mwambuleera oyinza okugamba naye pasita naawe okuba nnyo naye nina okubawo nnyo just nze mbadde nina ebintu byemulabako nti kati n'okugeza omu ku basajja ab'amaanyi abamwendoosinga ye Barack Obama musajja afubutukano ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu Kenya. So ng'ebyo ebimu ebintu ebitugatta bye bibagatta ebyo bwe bityo kala kubanga Obama okitegeera kakati Obama y'omu ku bantu abo bawagira ebisyaga ne wabanga mwa black man niyo ku mulembe gwe nga tebatusalako buyambi no kati omanyi kati kisinziira omukulembeze amaanyi egayina kyengezeewo kugamba nti Joe Biden abadde tasobola kuteesa abadde tasobola gaana abadde ng'ekifaananyi nkitegeera nga bamusalirawo busalizi kye basazeewo nga kyekikola ki kyekigenda. Kati tiimu yaabwe eri 2 week eri very weak tenaleetayo omusajja asobola singa bajjayo omusajja ng'asobola kumegana ne Trump mu bigambo okitegeera era singa oyo mukyala yaddamu n'akola rallies n'akonfessinga n'agamba nti Katonda nange mwagala nti n'agamba nga n'akikola nga Trump n'agamba Jesus is the Lord on the microphone era ekyo kyandikoze impact nyingi mu politics ye naye teyakikola ekitegeeza abakizikiza sigambi oyinza okuba nga obadde omuwagira nga toli wakizikiza siri wakizikiza siri wakizikiza yes okitegeera lwaki nti eyo group yerimu ba Katonda yasituka kati ayagala kuwamba America ebadde tuddemu sitaani yagifuga falling yawe etandikidde wano nze Katonda bwe yandaga oluka video ke nalaba omukyalo oyo kuba Trump yamuwayiriza nga bali ku pano namugamba gwe oyagala saanyawo Isiraeli oyagala saanyawo aba Islam tokkiriza mukato n'omukyala n'agamba mpaayiriza sobola saanyawo Islam sobola saanyawo Christianity ne Isiraeli sobola gikwatako kwa naye Katonda naye mulina bwe Katonda ki anti Katonda ki teya anti kati bantu bagezi bakugamba gamba Jesus is the Lord ategenda mu church tukakase mu Katonda wagala pretending anti nange kye tugamba mbadde nkya kugamba they are falling mukama we yampera message we wano we batandika rangozi za PDD Puff Daddy tomumanyi tomanyi nti Puff Daddy bamukwata omuyimbi abadde omunyonyole nnyo bamutegereze mumanyi Puff Daddy ono rapper wa America naye ye mu Hollywood abadde akolanga Getman eyingiza initiating abantu ba black bonna kuba initiating mu bisyaga siyogo mwawayiriza n'omwana waffe bonna ati mwana omu
bona aba celebrities, all of them, even here in Uganda. Uganda tewali kubago mwali mwawayiriza is perfect. Go wakana nnyo kati tuveeye tonkubya bana bamwe tobankubya nze ngambya general ba celebrity kale yogera ka batali mu Uganda bali outside Uganda nzija kubanga nina omu yekka gwe ngenda kwogerako naye kati sagala mu mixing okitegeera so ensonga eno ebaddemu Katonda n'alaga sitaani nti nkusinga ate nkusinga majority ebintu bino politics no wa America badda agezaako kulaga basitani abadde bagala kumanya nti ffe tukyasinga amaanyi oba tulina popularity nyingi kusinga Christianity wekyo wekibadde soko otumalire akabono DDD yali ya initiating the Africans into what of course yasoka kubajjawo mbeerera abasajja abasyaga yeah, this is a reality tubyogera kubanga webito bwebiri gwe musajja okiriza otya noteekayo kabinako nti kubanga oyagala celebrate kubeera popularity obaamu amagezi nze kutuuka ku ekyo nzirayo kalyambuzi n'endima of course n'endima nemanya kikoze eki gwagwa wala yes nemanya nti omwoyo gwange ngusevinze nesigenda kunkola bintu ebyo okitegeera yeah so ebintu bino biririyo si binakwekweka abaana nnaku zino batambula nga batulagira ddala bubina nga musajja nga kakubye bwati ng'akulaga nti eki yafuuka mukyala gusitaani nga gwamutuula mu muli nikino ekintu ekya ebisiyaga ntuuka eseera neneebuuza ani akidrivinga abantu basekinnoomu abakinyumirwa oba kiriko evil spirits ezikidrivinga era lwaki ate owulira nti evil spirit munye yennyini sitaani yakidrivinga kati wetugamba nti bwakabaka bwa sitaani buli ku nsi gwolowooza bufugirawa wali osanzeeko pasita nga ali president mpaayo bapasita 5 mu nsi yonna bali ba president manyi bakulembeze mu bifo ebya wansi nga pasita Abedi Bwanika omugalatiya omubwati obyalomubwati kati mbuulira waliwo pasita yena kugenda kwesimbako waliwo pasita Murale ewedde yesimba ku president mwerabidde erinnya ni Bwanika ono yali yesimbye okuwa bagezagezaako kale wano Uganda ntegeera era kyekimu bamaliza bakoze eki babivuddeko kitegeera so lwaki nti kyengezaawo kubagamba all of them bonna teri mulokole nejajja wammwe ate muntu alina okufuga abasamize ate musamize bwanajja namugoba musamize bwanaba mama Fina bwanajja mu State House president ajja mugoba ajja tuula naye because is the president kitegeera naye lwakuba ine ekintu kimu kye yankolera n'agamba abasamize bave ku radios kwerangirira mbono bavaako bakozesa amagezi naye yabagobayo ogamba ye muzeeyi talina intelligent esobola tegeera nti aga amagezi ge bakozeseza balanga mpewo naye edda kyali kisuse temwagala bannamwe bo bakole mu mwagala mwegaza nnyo buli kimu mwagala basibire mabega abasamize sebo wagira abasamize nze mbuuza ku lwabo kozi nina abasamize bayide kankubuulire nina abasamize abalaba expo and every day bakola comment about bye mwogera wano nga abasamize abamu basamize abamu nga bakkiririzira mu buwangwa n'ennono oba waliwo okubeera nga abasamize nga abayaayi no abaddala ate kati kankubuulire abaddala tebeeranga era we bajja mu inbox yange bagamba soda abo bagenda gweddalu mwe ife cause
mwerabiddeyo originality gwe naawe n'obikkiriza. Nze kati kankubulye nze my role is to listen. Bwe mpuliriza buli ekiva erudda kyensalawo kibeera kyange personal wabula kyensalawo sisalirawo bana bakola ki. Bano I represent buli ekiŋŋambiddwa naye bw'okutuuka okusalawo ebyange nzekka mba ntya. Naye tusigale ku Trump basamize mungenda kuleeterako gwa ku pano wano anti kati nze olaba nina emirimu mingi gy'okola kati lwaki ntinkuula olutalo olutali lwange mutya challenge ate challenge egitali gyange ndwanyisa gyaki fire era bo bennyini asobola kugamba nti omusajja bwoti na bwoti gupano yo oyo n'omusajja si mwangu era bakomentinga nti kuggwe Pastor Ronnie nani omulala nagamba mwebyo mwerogoza mulaba mu ggulu mulaba jajja bulamu oba Katonda bulamu yatonda ensi eno naye mmwe mwesirwaza gabaleme kudda ku nnono ya Bufirika mu kuba ensaasi muli ku madiini g'abazungu bo beesiriwaza kubanga jajja bulamu si ye yabatonda jajja Tonda ye yatonda ensi fire wakyo ntwala eyo saagala byabasamize ndi wano kubuulira abantu bali bubi naabo basamize waliwo abantu bebafeze anti kati abantu bali bubi niye ezimu ku nsonga lwaki bali bubi it's because of them and that's why I'm here to okutereeza n'okusabira abantu n'oyo musamiza yagala kulokoka wendi nja musabira mukitegeera ngamba soda nze nali muweereza ku church ebyo tebinuma ebyo tebindya twakalaba baweereza ku church wali toli muweereza wali nazuula amazima nedda enzo nze sijja bikiriza twogere ku topiki yaffe nzire ku topiki zange munaye ez'abantu Trump America yagwange tanso promoting homosexuality yes ekyo kyo mbadde ngezaaho kulaga nti etiimu yaabwe Katonda bwandagidde nti egenda kugwa era yagamba agenda teeka akabonero katandikira ku oyo musajja bwe bamukwata ne bamusiba kubanga ye muntu abadde akolera Nollywood ng'akola zisaddaaka era mu gundi ye mu nyumba ye eyo mansion eri mu campus kati eyo campus emizimu gino ba sitaani bennyini bamaleka ba sitaani mwe batuukira kitegeera babadde basaddakiramu obwana obuto era mu America ekisaddaako abaana kiri very high okitegeera nti basaddakiramu ezo campus ne bayita emizimu ne gikola ki ne gijja live ne gyogera nabo sina mizimu oba sina bino muzimu obusambwasambwa bwa wano ngamba bali ba general we baba bamalayika ba sitaani be bajja okitegeera bano bali kye basamirira kinene si bwe busambwa si bwe buno jajja wamwe bwali mu kwogera obwo umanya mpewo ajja bulamu mbumpewo windi mu luzungu twogera ku kintu ekinene ekiri mu kufuga ekyetaaga kola ki kufuga ensi okitegeera kyekyo kyenjagala nti ono omusajja bwe yajja na Katonda n'atandika kutema n'atema kubanga because omuntu yenna waba afuga ensi eno yonna nga muze mufuga mwe ba sitaani mufuga bya sitaani nga ate mwagala kwewaana mutwale ku ddala kitegeera kyakola atandika kubatema n'abajjawo era ogenda kulaba sponsorship yali yatemebwawo egenda komawo bagenda kudda mu Uganda bavujjiriza yes bagenda kujja byonna Katonda yabindaga bagenda kujja bano ba organization ezibadde za stoppinga zimu because abasyazi bali bataddemu ki omukono kubajjawo twakkiriza kye baagala bakujjawo obuyambi okitegeera so nga bajjawo n'ekigambo kiri kye bagamba God bless America. God are blessing America because they support other nations. Okitegeera bwekito bwe kiri nti yo United States
okusinziira ku golo zaabwe begatta so that basobole kuyamba other nations eziri weak. Yali goolo eyo before. Yes, kati bano bagenda bajja goolo nga bagiiza mu bigendererwa byabwe. Eggwanga lyo bwe libanga terisyaze tetukuwa. Libanga lirinyirira eddembe ly'obuntu. Ly'obusyazi ate ly'obuntu liba ly'obuntu. Ababiri abagamba tukkaanya. Lugamba let's do this and this. Nga no one is forced. Kankuveeko. Eyo topic tugigale tudde ku topic. Ali topic zange zoggala leero wazo n'olujjo oggalagala buli kimu. Kubanga ebayinzija mwoyo because I want tugende ku topic ezinayamba. Okay, kale tuzimbire ku eyo. Kuba wangambye ezimu ku topic ezitugenda okwogerako today is Sodoma and Gomorrah. Tumalirize ekya America. By the way kankubuza ekibuuzo kimu nga tumaliriza America. America esobola okuddamu neeterera. Ngayo America kutereera mu ngeri ki? America nedda ku nnono nerekera okusapu kuba America esponsoringa buli kimu kasasiro n'ekirungi. Anti kati kyengeza kugamba nti wano ku nsi buli bukulembeze bwonna buliwo okubeera ku kizikiza n'ekitangaala. Okitegeera bo tebagamba nti katusalewo kitangaala kyokka. Siwulirangako president agambye nti nze nsazeewo ndiwa kitangaala ki kyokka. Okitegeera kati lwaki balina okusigala nga bakikola bwe batyo nti nabali nabo bantu mbu naffe tuli ki bantu. Kati bo tebabimanyi bino bye tugezaaho kwogera biri spiritual tebabimanyi. Naye ate kyengezaaho kugamba nti omuntu alimu akaabwa akatonda akatono. Okitegeera akati akatono bwe kati oyo asobola kutegeera nagamba nedda mulinyiridde nnyo abantu ba Katonda basaidi yeno y'ekitangaala. Besides obuyambi obwali bwatutemwako ffe nga bannayuganda tukize ku international level n'America otwaliza awamu obukulembeze bwa DJD tubusuubiremu ky'okusinziira ku ggwe ky'ogamba kiwa oyolesebwa nekyolaba n'amaaso go mu buntu. Of course nabyogeddeko dda ne mbagamba obuyambi bwali bwatemebwako bugenda kuddako. Okitegeera ne ministries zimu zaali ziterere abantu abadde bafuna ddala organizations zimu zigenda kuddawo ziterere agenda kuddawo atereze system nga ya America we yali etambula bulungi si bya kutemako ki ezo sente ezo. Kati bano kye bakolanga sente ezo ze bali batemayo obuyambi obwo bo ne babwediza mu bintu byabwe bikule. Kitegeere byeyongere kola ki kukula kupromotingibwa ne baziteeka mu biprojekti byabwe ebifo ebyo. Kitegedde onzijukiza waliwo neza nina nako ne banagala tulina nako waliwo nabbi wa Mukama alisaidizeeyo yalagula Trump agenda kufa ne Trump ngaganye yagamba Trump ali ajja kufa. Mukama yamulaga Trump agenda kufa ne Trump ngatagenda mumanyi mwogere bamuyita Nabbi Matayo. Kati ate omukwekera ki azagwa mwogedde oyo nina obuyinza omwogerako kubanga byalagula atebereza bitebereza aliko ntebereza yo kati necho ate ekyo mukinkubireko emigo kubanga nze akyogedde ekyo nze akyogedde sinze obunabbi bwa Nabbi Matayo bwakugereza bwe kituukirira nga ayitawo bwe kiba kifu nga ajja nga abayiiya nga bamugamba naye kiri nga tekyatuukira ereza Trump si wakusikawo nedda ebyo bife kagenda mmala kisanja kye bulungi aveewo emikisa gye gy'okwesimba giweddewo agenda awummule. Okitegeera wekito weekiri mwana yatugamba agenda kufa teri agenda mutta endwadde simayo obwongo simayo biki ningamba ate omuntu uno ali mukalulu yekalakaso mayi Trump dikula mulungi ne dansa akuba ngamba omugizi Biden yandibadde afudde kubanga ye Biden is so weak. He is strong mu nsi yeri yekizikiza naye physically talimu n'omutwe bagulongoosa.
ayinamu ebyuma bingi mu mutwe omwo. Taddamu tulimba ekyo, taddamu tulimba. Alina okusaba Mukama mulage the right thing. Njagala osabeko Mukama akumpereko obunabbi ku nabbi oyo. Nze nkugambye Matayo tasoma Bible, tasaba Katonda, ali Katonda nkati nga wali eyo wewaffe. Oyo alina ono Katonda wa Kabalega Bachwezi. Munansonyiwa emigonze njisuubirayo naye nkyogedde. Yes. Sibula. Ku program eno yansiibudde saagala bigambo birala naye kye mulina okumanya kiri kintu kimu nti omuntu atudde ku ntebe wakiriko abeera ne decision. Trump bagamba no, ebeera ki no. Ate tayagala abantu abayita banne manju. Nze kikyasinga kugamba kusaba Mukama era ayitemu badde musabira Mukama bampera omukisa. Kale olwaleero ku programu eno ekwatagana ku bukwekyo tukimaliriza bwe tutyo. Enamba yagisomye gwobo Katonda akuyambe n'omalako nga togirabye ddayo emabega. Naye nga tuyozayoza Donald Trump okubanga akomyewo mu ntebe y'obw'Amerika omulundi ogwokubiri. Yakulemberako n'agibwayo omukulu amanyikiddwa nga Joe Biden. Nene Joe Biden naye bw'ato bwe yalabise nga naye ekintu yakivuddemu Trump ng'akikomyewo. Ali mu kisanja kye ekisembayo anti-America ofuga bibiri n'owummula todda. Tekiringa ekya Russia omukulu Vladimirovich Putin awummulamu kimu n'ateekawo omuntu we anti yo Russia okkirizibwa okuwummulamu. Bw'owummulamu ekisanja kimu oba okulifying okudda for the next 2 terms. Kati ye Putin Vladimirovich ye kyakola asala bange ekisanja kiyiise ng'aleetayo omuntu we asobola otambulira ku ntolize n'amuteekawo n'akulembera Russia. Then kase ekisanja kiggwako abeera qualifying okudda okukola ki. Russia erina term limits naye erina akawaayiro akakukkiriza okudda ng'owumuddemu. So y'ensonga lwaki owulira nnyo erinnya lya Putin ku bukulembeze bwa Russia ebbanga ddene ate nga balina term limits. Byonna gyabimanya oli ku Expo n'omwana Soda Musumba Edward waali ne Abba abaddewo emabega. For now tusinkane mu story eddako. Bye bye. Expo TV to the world.